I don't know English. I know only Luganda. Mutabani wa Jose Chameleone akiguddeko. Hey guys, how you doing? Ye omukulu Keiyz akakasizza ekiddako songa n'omukyala fifide kwene naye atabuse. Ono atabukidde TV gye yali akolerako emanyiddwa nga Bukedde TV. Buterevu mukwano gwange n'amalala mangi kwegali ate just wekomere bwekomeze ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Gwotanaba kubanga subscribinga gena maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga munange tutambula fena. Buterevu ntandise ne mutabani wa Jose Mayanja ono amanyiddwa nga Aba. Ono no mukwano gwange yabaddeko ku live emu bwatyo yagudde ku mwana omuna Uganda eyakowedda ate nga munange tasaaga. Ono amwogeza Oluganda lwampaka wabula gye biggweredde munange naawe weewulireko. Bro, Yabi, you can't request. Hi. Okay. Hi. Hi. What's up? For me, I don't know English. I know only Luganda. Okay. Can I use Luganda? Speak it. I'll try to. You know Luganda? I'll try. I'm not saying that. Ogamboti. I'm doing good. Ogamboti. I'm doing good. How is your dad? My dad is good. That is great. Ask your question. Oyinayo ku mirimu? No, I don't. I'm focused on school. Even you know Luganda. You know Luganda? Yeah. Yeah, you do. Oli mu class ki? I'm gonna be a sophomore this year. I mean, a freshman this year in college. So that would be, I don't know how they call it. What the name is for like being a first. Okay, I'm gonna be a first year in college. Oh. Yeah, in university. Sirungi. Yep. Any other questions? Mbadde njagala kujja eyo nkola ntya? I don't know how you would be able to come here. That's something you would have to ask someone that has experience in that, because this was done by my parents, so only my parents know. Okay. Yeah. Mbagala nnyo family ya Mayanja naddala Palaso bwesinga okwagala. I'll tell him. I'll make sure. Okay. Mugambe Joy akwagala nnyo. I will. I'll tell him. Okay, nice time. Alright, you too. Buterevu mukwano gwange emboozi munange bweto yabagudde obutaka. Jjukira emabega kawera waliwo kadama munange eyavaayo n'abuuza mwana mulenzi ono oba alina girlfriend era ono yategerekeka nga yali kadama eyali eyenoonyiza ebibye. Wabula Aba emabega kawo twamulabako ne muwala wa Desire Luzinda era speculations zatambula nabagamba bano bandibanga abalina bye bakwasaganya mu mpola. Eyo nga nkujjayo mukwano gwange ye omukulu Keiyz atukakasizza nti nga wekyali era wekigenda okubanga munange kisigala. Ono atugambye agenda sigala nga atuwa olugambo lwonna nga wabadde alutuwa era bino byonna abyogeredde wali ng'asinziira e UK. Hey guys, how you doing? You're coming to live and direct Diaspora Connect UG. Omutesi yenze kawali Isaac Keiyz alongside omugenyi Mary Flavia Namulindwa. Buli kye muwulira, buli kye mubadde mwogera, buli abadde ayogera, answers ziri mu eno interview. Beerako bubeezi, subscribinga, sharinga, otegeeze banno nti nno omuliro gusumulukuse. Diaspora Connect yo America. Nobody gamba. I hear nobody gamba. Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. Go subscribe. We're coming to you. Hello, live from California. Gambia cha? Abe nansana, kamba chikirire bulungi nansana Uganda, paka akasubi nankulabye. Nabulagala. Buterevu awono abadde n'omukyala Flavia Namulindwa. Jjukira oyo naye yaliko omukozi wa Bukedde TV era munange naye ekiseera kyatuuka n'alekulira omulimu ogwo. Ensonga zonna tetumanyi kyali ki era kyava ku ki wabula
ye omukyala fifide Queen naye avuddeyo n'ayogera ku nsonga y'emu lwaki ate yasulawo omulimu gwe yali akola. Jjukira ono yalina programu ku Bukedde TV wabula n'agamba munnange yalaba ennaku. Ono agamba kye yalaba tamanyi oba n'abalala ate kye bafeesinga mu media ez'enjawulo. Ono agamba munnange ekiseera kyatuuka nga bamufunira programu akwasaganya programu ye ninga munnange gwe bamuwadde tamanyi Luganda ate nga TV ya Luganda nga wono kitegeeza kijja kumwetaagisa ye ate agenda okukola ebirala ate aprograminge aproducinge saako n'okuteekateeka programu yonna ate nga omusala gwafuna mutono ddala. Ono nno munnange obwongo bwagaziwa. Ono ekiseera kyatuuka nga ayina munnange gigs nnyingi. Ono ng'ayina emirimu mingi egy'enjawulo gy'ayina okukwasaganya ate ng'alaba munnange wano abawa obudde bungi naye nga akasente afuna katono ddala. Munnange abaana bangi tubalaba ku TV okwo banyirira bambala naye ate kye bayitamu kiba kirala. Ono agamba mu butuufu wobanga ofunye omukisa ogulinya ennyonyi munnange linnya genda kubanga wano e Uganda tekiggwa. Wano e Uganda bakuzaala gukulimu 2 ate munnange wokula ne gukuyingiramu 4. Awo nno wekikugwako nga emisomo si mirungi awo nno omupiira ne gukuyingiramu 5. Butereevu oyo mukyala fifide Queen agamba yo media alojja. Ye omusajja mukulu Jostede avudde munnange ne yeewozaako n'agamba nange mulekerawo okunteekako agagambo nze okubeera ne mukyala wange ne twekubya ebifaananyi munnange lwa nsonga nkikola lw'abaana bange. Nze nnyumirwa nnyo okulaba abaana bange nga basanyufu. Jjukira ono n'omukyala Prima Kadashi munnange emabega kaawo baayawukana era ne beewereza ebigambo nkuyanja. Era oluvannyuma awo munnange yagenda omukyala n'agwa mukwano ne musajja mukulu amanyiddwa nga Mr. Henry era oyo akola ku Galaxy FM naye tebyawangaala myaka 2 relationship yaabwe nayo nekomaawo. Ono baddamu ebagakaawo ne begatta ne Jostede wabula era bagenda maaso ne bakola n'oluyimba. Oluvannyuma lw'okumaliza oluyimba olwo ate baddamu ne bewereza ebigambo ebisongovu. Kakati nno abantu bo bakizudde ne bagamba musajja mukulu ono akozesa ex-we mukyala we era akozesa strategy eyo okubanga apromotinga concerts ze apromotinga ennyimba ze era nga kino azze akikola enfunda nyingi wabula nga leero tetumanyi oba kinaamukolera because bo bafaani baleka bakiguddemu. Tukimanyi bulungi nti abayimbi abasinga okwekomera ku topu ate munnange balina stunts ze bakola. Tujjukira emabega kaawo Jose Chameleone yabikolanga nga gamba Daniela anobye awo nno wamala okuba concert ye n'ekutuula bulungi awo nno omukyala n'alyoka akomawo maka naye nga ye akajje aba amaze okasamba wabula tetumanyi ye Jostede kinaamukolera oba tekyemukolere. Concert ye anytime egenda kuba nga ate ebaayo. Jjukira zino zikolaidinga n'omuyimbi omulala omwawo katulabe wekinaaba. Butereevu awo nno nenkujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okuba nga munange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda akunkumire weeraba.